wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Amatenda amajjivu ga Allah w'ekitiibwa yakyatukumye nga tuli balamu Sseruganda bw'obeeranga n'obulamu ng'okyassa otambula okyali emmere neeyita mu mamiro n'ekka wansi mu lubuto ate Allah n'agiprocesingira eyo n'efuluma n'evaayo omwebazanga Allah w'ekitiibwa. Kulw'okubanga bangi oyinza okuba nga abamu bamanyi oba nga tabamanyi naye nga tebakyasobola kuyisa jiiko lyakakulya mu mamiro. Ebintu byewuunyisa nti tutandika nga tuli banafu naddala mu kulya n'embulamu obw'enjawulo nga tuli baana bato, naye era gye tumalira tumala ng'eyo gye tuzzeeyo ate. Nolaba omusajja omukulu myaka 5-6 naye n'alwala. Bw'alwala abantu ne bakuba n'enduulu nga amizeeyo akajiiko k'emmere, akajiiko kamu, so nga ate oluusi wali badde olya emmere ng'olya sowaani nnamba oba waliko mu bantu aboogerwako nga bewabeerawo emmere ennaku zino bagiyita mupiira, nga bw'otuula ku sowaani bakwesiga okubeera ng'olya ku mmere ewerako. Naye akaseera katuuka ng'empeke z'omuceere olyako 3 ate nga bamaze kuzisota nga za mwana muto. Neewuunya nnyo olunaku lwe nalaba muganda waffe Ibrahim Byemuke, nsaba Allah amusaasire, olunaku lwe namulaba nga agezaako okuyimirira n'okutambula. Abaali bamukuuma mu ddwaliro ne bakuba emizira ne basindika n'ekifaananyi ku mikutu egy'enjawulo okutegeeza abantu nti alhamdulillah Ibrahim olwaleero oba Byemuke olwaleero ayimiriddeko era n'asimbula ekigere kimu. Jjukira ebyo bitera kubeerawo ku baana ba mwaka gumu ng'atandika okusimbula okutambula. Naye ono omusajja mukulu yalinako n'amaanyi ge, abamumanyi bamumiitinga ku Africana awo ku hoteero ye nga musajja w'amaanyi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yamugerera n'amuzzaayo n'abeera nga okusimbula ekigere ekimu ate gafuuse mawulire agagenda ku social media okusindikira abantu nti mumulaba musajja atambuddeko olwaleero. N'olwekyo Allah obanga akikuwadde n'obeera mulamu, ekintu ekyo kirungi nnyo okubeera nga omwebaza. Basseruganda, Allah bw'obukeesanga ng'ogenda kufuluma awakaawo, kiteeke mu bwongo obwo nti oyinza obutakomawo n'obeera mulamu. Olunaku lwajjo waliwo daayi y'omu gwe bayita Sulaiman oba Muhammad Sulaiman eyafiiridde mu takisi. Yafuudde mu takisi ng'agirinnye mulamu n'atandika okutambula, naye kondakita mu kaseera ke yamugambiddemu nti tukoma wano, kirabika baamuyisizaawo ng'amala kumauti emugyemu omwoyo, naye nga naye abatudde naye tebamanyi. Kondakita n'agamba ssebo Haji tukoma wano tuwe ssente, naye nga kondakita omuntu gw'ayogera naye tamuddamu. Ne bamuddamu ogwokubiri n'ogwokusatu ne bagamba Haji munnaaye ffe tukoma wano, bamulabye nga yeebase naye bagenda omukwatako nga yafudde dda nga mufu. N'olw'ensonga eyo yavudde eka nga talina pologulaamu yakufa era ng'akoze n'abeeka pologulaamu nti nkomawo either mbanyumize ku eyo gye ngenze mbaleetere emboozi oba mbaleetere emmere oba kyonna kye yabasuubizza, naye tebasobola kuddayo kwogerako naye wadde okumanya ku ndowooza z'abadde abawa ennungi. Oyo bwe tumuvaako, waliwo muganda waffe Muhammad Kikomeko abadde musajja mu Kinjagi mu kibuga Jinja. Omusajja oyo yafiira maama we mu lockdown. Maama we yafa. Maama we bw'afa nagge n'atubikira, naye akaseera ako lockdown yali y'amaanyi nga tebakkiriza mmotoka kusukka abantu 3. Neyeebuuza ngenze ntya, ne tukolamu omulimu ne tufuna emmotoka agenda aziike. Yalina abakyala be, kati emmotoka gye yafuna nga driver amuvuga naye wabulayo omuntu omu yekka. N'agamba abakyala bange sijja batwala kubanga bayinza wentwala ono najja kunyiiga, wentwala oli ono ajja kunyiiga. N'akwatako omu ku bawala be yagenda nabo n'atusuubiza nti kangende nziike nkomewo mbanyumize. Bwe yamala okuziika maama we n'atukubira amasimu nti maama tumuziise mumusabire alhamdulillah. Ekiro ekyo kyennyini Muhammad Kikomeko n'afa. Eyatusuubiza okukoma watuwulira amawulire g'okufa kwa maama we atanyumize n'olumbe lwabadde, naye kennyini baamubika ku makya nga buli gwe babikira awakana.
era lwakubikiranga ng'ogamba nedda weetegereza amawulire eyafudde maama we si kikomeko si eyafudde ne batugamba ati maama we yafudde ne bamuziika naye ekiro ekyo kye baaziika nyina naye naafa n'aziikibwayo eggayaazi n'atakomawo jjinja kubeera ng'akola mirimu gye. So ekyo kigambo Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti wama yanzuruna illa sayhatan wahida ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Osobola okufuluma awaka n'ogenda ng'olina pulogulaamu y'okudda awaka oyogereko n'abantu bo, naye Allah n'agera nga togenda kuddayo kubeerako nikyobagamba oba wadde okubeera ng'odda gye bali. N'olw'ensonga eyo baganda bange abampuliriza, embeera y'okubeera nga tuva ku nsi esobola okugwako akaseera konna tubeere beeteefuteefu kuyo. Ebigambo byaffe twagala okugamba abantu baffe tubibagambenga ng'okimanyi nti essaawa yonna bw'obanga ofulumye osobola obutakomawo kubanga Allah akisobolera ddala. Tusaba Allah atuwe enkomerero ennungi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.